Weewaawo nate nga bulijjo njagala okwebaza Mukama waffe Yesu Kristo olw'ekirabo eky'obulamu olwa famire yo wamu n'emirimu egy'emikono gyo. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth ng'era olunaku olwaleero tugenda otunuulira ekitundu kyaffe ekyokubiri mu ssuula essookera ddala ey'ekitabo kino ekya Befeso. Ku mulundi guli twatunuulira ensonga eziwerako, era mu nsonga ezo eziwerako twakola okwanjula okw'essomo lino ne tugenda mu maaso n'okwanjula ebintu eby'enjawulo ebisuubirwa okubeera nga bifiibwako mu ssomo lino. Ne tutunuulira omuwandiisi w'ekitabo ne tukizuulira ddala nti weewaawo omuwandiisi ono si mulala wabula omuwandiisi ono ye Pawulo. Era ne tutunuulira n'ensonga eddako engeri gy'ayogera ku bulamu bwe ng'agamba nti yali mutume wa Mukama waffe Yesu Kristo, ekitegeereza ddala nti omuwandiisi mutume. Ate twatunuulira n'ebisaanyizo ebyafiibwangako omuntu yenna singa yali avuddeyo n'agamba nti mutume. Katonda akikola nga akigenderedde obutaagala kutabulatabula kanisa wamu n'obubaka bwe yali amaze okuba nga ayisa mu batume. Kirala twagenda mu maaso n'okwekkaanya nti era obutume bwa Pawulo ayogera ng'agamba yali mutume olw'okwagala kwa Katonda, ekitegeeza nti si yalonda oba teyakisabira, teyakisiibira, teyasala obusaze okwetuuma, wabula Katonda waffe nga n'emisingi egy'ensi gye teginaba kuteekebwawo yali yalonda dda omwami oyo okubeera omutume we. Ekyo kitwagenda ddala mu maaso n'okuba nga nakyo tufiirayo ddala okuba nga tunnyonnyokera ddala ku nsonga eyo, kwe ky'okutegeera nti yali awandiikira abatuukirivu, era abatuukirivu twanyonya nti be bantu abaawuddwa olw'ekigendererwa ekya Katonda. Ne tulagira ddala nti abantu abaali tebasangibwa walala bali basangibwa mu Efeso era nga bayitibwa abakkiriza. Era ekyo twakirabye ddala nti baali tebatambula butambuzi lwa kukkiriza naye bagendanga mu maaso n'okulwanira okukkiriza kwabwe. Ne tutunuulira ku kisa n'emirembe ebituweebwa. Tulagira ddala nti ogwo omukisa gwa mirundi ebiri okuba nga tuweebwa ekisa wamwatira n'emirembe ne tubinnyonnyola. Ne tulagira ddala ensibuko yaabyo teva walala wabula eviira ddala Mukama Katonda waffe wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo eyatufiirira. Ne tulaga mu kitabo kino nti essuula essatu ezisooka ziragira ddala obukulu obw'ensonga obukwata ku mulimo Katonda waffe gwe yagenda mu maaso n'okuba nga atukolera okuyita mu Kristo Yesu. Era ne tulagira ddala nti bwe tuba tutunuulidde ekitundu ekyokubiri eky'ekitabo kino, essuula ey'okuna paka ey'omukaaga, ate ezo zinywereza ddala ekyo kye tuyitiddwa okuba nga tukola ng'abagoberezi ba Mukama waffe Yesu Kristo oluvannyuma lw'okuzuulira ddala ffe baani mu Kristo Yesu. Ne tuteekawo essa ne tulaga nti ensomesa entuufu eya Bayibuli erina kutandika nga omukristaayo abuulibwa kikatonda kyamukolera, ate olunalyoka agambibwa biki byagwanidde okuba nga akola, kubanga byagwanidde okukola bigwanidde kuba nga bizimbibwa ku musingi ogw'ekyo Katonda kye yakola. Nti abasinga bakulirizaako kimu ate ne batogera ku kirala, ate abamu ne babeera nga bayina engeri gye beerabira okuba nga bagusiza ddala ensonga ezo buki bulungi nnyo nnyini ddala. So olunaku olwalo njagala tubeere nga ate tweyongerayo nga tutunuulira ku nsonga eno eya essuula ey'okumeka esooka wabula olunyiriri olwokusatu nga twogera ku kye tuyita ku mukisa gwonna ogw'omwoyo, omukisa gwonna ogw'omwoyo. So ebyo bye njagala tubeere nga twekkaanya olwo tulyoke tugende mu maaso n'okutemaatema ensonga. Kantandike nga nkusomera ekyawandiikibwa kigamba, yeebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo mu bifo eby'omu ggulu. Obukulu bw'ensonga wano bwe njagala okubeera nga tunyweza nga tutandika essomo lino nti nga bwe tulaze ne mu masomo amala gonna nti omubuulizi talina kyakwogera wabula ekyo ekimuweereddwa mu byawandiikibwa. Omulimo gwe kwe kubeera akamwa ak'ebyawandiikibwa, akwata ekyo ekiweereddwa n'akinnyonnyola nga bwe kiri mu bulambulukufu bwakyo. Katonda mwene yateekateeka ebyo by'okusomesebwa n'ebitali byakusomesebwa. Ebyo byayagala bisomesebwe byo byatuwa mu bitabo 6 So bw'otunuulidde essuula esooka olunyiriro olwokusatu wano waliwo ebintu bya mirundi nga
6 byenjagala tubeere nga tukola tutya nga tutunuulira. Ekimu ku kyo kye tuyita yeebazibwe Katonda Kitaawe. Ekyo kye kisookera ddala. Ekyokubiri kye njagala tubeere nga tutunuulira nga kikulu nnyo Kitaawe wa Mukama waffe Yesu. Ekyokusatu tujja kubeera nga tutunuulira ku nsonga eno egamba eyatuwa omukisa. Ensonga ey'okuna tutunuulira ku kye tuyita mu Kristo Yesu. Ate ensonga ey'okutaano tutunuulire ku kye tuyita omukisa gwonna. Then ekisembeyo ddala tutunuulire ku ekyo kye tuyita mu bifo eby'omu ggulu. Bwetyo tugenda okuba nga tukola tutya tutambula. Watali kulisaayo katandike n'ekitundu kyaffe ekisooka ekigamba nti yeebazibwe Katonda. Nti ekigambo ekyo yeebazibwe mu Bayibuli oba mu nzivuunula ey'Olyonaani kye kigambo ekitegeeza okutendereza, kye kitegeeza okusinza, okugulumiza wamu n'okwebaza. Era ensonga eyo erabikira ne mu Bakolinso 2:3 okwo nga kw'otadde ne Peetero ekisooka 1:3 nti tebirabikira mu kuwandiika kwa Pawulo kwokka wabula ne mu mabaluwa ag'abatume abalala. Ekisinga okwewuunyisa nti Pawulo nga tannatandika kubaka bwe yalina eri abakkiriza bano, entandikwa ye atandika n'ebigambo ebyali bijjudde okukola ki? Okusinza, okutendereza wamu ate era n'okwebaza. Era Bayibuli etusongera ddala ku nsonga eyo bw'osoma Zabbuli essuula ey'ekikumi olusooka paka olwokutaano. Bayibuli tugamba nti tuyingire mu wankaaki ya Katonda wamu n'okutendereza n'okusinza. Bwe gutyo bwe gugwanidde entandikwa ey'omutume wano etusongera busongezi ku ebyo bye tugwanidde okuba nga tukola nti ne weeba Saala, jjukira essaala ya kitaffe ali mu ggulu etandika etya, erinnya lyo litukuzibwe. Tutandika nga tulaga obukulu bwa Katonda, obutukuvu bwa Katonda, obutuukirivu bwa Katonda, amaanyi ga Katonda, obuyinza bwa Katonda, amagezi ga Katonda, ekitiibwa kya Katonda. Ebyo byonna bye tumanyi nga bimunnyonnyola kyakola kyali ekisa kye n'okusaasira kwe n'ebintu ebirala. So kino kyakuyiga eriffe nti bwe tuba bakola okutendereza kwaffe tekulina kuba eri muntu yenna wabula eri oyo Katonda omu ow'amazima nga Yokaana 17:3 erulagira ddala. Mukama waffe yayogera n'agamba buno bwe bulamu obutaggwaawo mmwe okumanya Katonda oyo omu ow'amazima ne Yesu Kristo gwe yatuma. So ako kakulu nnyo nnyini ddala nti kanyweza obukulu obwaki obw'ensonga. So ekitegeeza nti bw'osinza ekintu ekirala kyonna atali Katonda oba okoze ki? Oba okoze nsobi. Okusinza n'okutendereza kulina kuba eri Katonda omwoyo ow'amazima. Wabula osobola okwebuuza nti tutendereza tutya Katonda? Pawulo atandika agamba yeebazibwe. Katonda yeebazibwa atya? Atenderezebwa atya? Ekyo kisobola okuba ekibuuzo. Naye kikulu nnyo gwe okutegeera nti Katonda tumutendereza nga twogera ebirungi ku ye. Tumutendereza nga twogera ebirungi ku ye. Njagala otwala ekyokulabirako mu kitabo ekyokuva. Ekitabo ekyokuva essuula ey'e15 olunyiriro lw'e11. Egamba nti ani afaanana nga ggwe Mukama mu bakatonda? Ani afaanana nga ggwe alina ekitiibwa mu butukuvu, ow'entiisa mu kutenderezebwa, akola amagero? So eyo y'emu ku ngeri gy'osobola okutegeera engeri gye tugulumiza, engeri gye tutendereza Katonda. Atandika agamba ani afaanana nga ggwe Mukama mu bakatonda? Ani afaanana nga ggwe alina ekitiibwa mu butukuvu, ow'entiisa mu kutenderezebwa, akola amagero? So kati bino bigambo bya Musa baali bamaze okuba nga bava mu busibe. Banne bwe baali bamazeemu emyaka 430. Obusibe obwo kifaananyi eky'obusibe bwaffe ffenna abazaalibwa Adamu, nti Isirayiri ebumalamu emyaka 430. Katonda bw'aleetawo obulokozi ekiba kiddirya kwe kuba nga tutendereza, nga tugulumiza erinnya lye Mukama Katonda waffe oyo
gwe yenna kaakano agamba nti walokoka, naawe akamwako kaakano kalina okuba nga kajjudde ebigambo eby'okusinza n'okutendereza Katonda oyo ow'amaanyi, Katonda oyo omukulu eyakola kyonna ekyali kyetaagisa okubeera nga akulokola. So ogamba otya nti simanyi bwe nsobola kutendereza Katonda? Lowooza ku bulokozi bwo. Abalala bafudde si balokole, gw'oli mulokole. Abalala obulokole babuzira, gwe tewabuzira. Si magezi go, naye Mukama kennyini eyateesa n'agonza omutima gwo n'otagaana ekyo abalala kye baagaana. Ate omulala asobola ogamba nti lwaki tugulumiza Katonda? Kubanga Bayibuli inambulukufu bulungi nti Katonda yensibuko oba yensulo ya buli mukisa gwonna gwe tufuna. Tewali ke tuyina nga tukayina ku lwaffe, twazalibwa tuli bwereere, naye omuntu n'otuuka n'ofuna kino n'ofuna kino n'ofuna kiri, n'osoma n'oba ne famire, n'oba ne bakadde bo, n'oba n'eŋŋanda zo, emikwano, emirimu n'ebintu eby'enjawulo Katonda byatutuusizaako. Buli mukisa gwonna, ebyokulya, ebyokunywa, ebyokwambala, okusula, ekitiibwa n'ettendo tetukyeddiza wabula tukiweera Mukama Katonda oyo yensibuko y'omukisa gwaffe gwonna. Lowoozaamu 3:16 Yokaana bw'atyo bwe yagala ensi n'awaayo omwana we omu yekka Yesu Kristo, kyamukkiriza aleme okuzikirira wabula abeere n'obulamu obutaggwaawo. Omukisa gonna gwe twogerako abalokole gwe tunyumirwa kati n'emirembe eginajja, byonna bitandikira mu kusindikibwa kwa Yesu Kristo eyakola enjawulo eyo. So bikulu nnyo byakutegeera nti Katonda waffe omukisa gwonna gwatwa ogujja eriffe olw'endagaano ey'ekisa n'obununuzi Kitaffe gye yakola wamu n'omwana we yekka Yesu Kristo, nga n'emisingi egy'ensi teginnaba kuba nga gikola gitya nga gibaawo. Nti bw'oba ate otunuulidde ensonga ey'okubiri gye njagala tubeere nga twekkaanya, y'ensonga egamba Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo. Tumaze okutegeera yeebazibwe Katonda. Kati ekyokubiri, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo. Obukulu bw'eno ensonga bwetaagisa omuntu okuwuliriza n'obwegendereza. Nti mu ndagaano eno empya Katonda waffe takyali Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, wabula ye Katonda ate era ye Kitaawe wa Mukama waffe Yesu. Lwaki? Kubanga Yesu Kristo ye mukiise waffe omukulu ow'endagaano eno empya, era okuyita mu ye yekka omukisa gwa Katonda gujja ku bulamu bwaffe. Ndagaano enkadde eyina ekifaananyi kyeleeta nga kituufu kya nnamaddala ti obumpimpi obw'ensonga bwakugamba nti Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Tandika n'omwami ayitibwa Ibulayimu, n'omwana we ayitibwa Isaaka, olwo nga kwoteka n'omwana wa Isaaka ayitibwa Yakobo. Katonda okuwa omukisa abantu bonna omukisa. Naye bwe kituuka mu ndagaano eno empya waliwo enkyukakyuka. Kye yali luli akiri, wabula nti enkola ey'ebintu ekyuka. Nti olaba nti engeri gy'ayitibwa mu ndagaano eno nti yeebazibwe Katonda Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo. Kakulu nnyako kakuba nga tukola tutya nga tutegeera nti ne bw'oba otunuulidde Bebulaniya 8:6 ekusongera ku bukulu obw'ensonga okuba nti kaakano olw'endagaano empya eyakolebwa waliwo ebintu bye tasobola kuba nga tukola tutya nga tuyisaako amaaso. Kankuwa ekyokulabirako Bebulaniya 8:6 egamba nti okuweereza okusinga okuwooma era nga bw'ali omubaka ow'endagaano esinga obulungi, kubanga yalagaanyizibwa olw'ebyasuubizibwa ebisinga obulungi. Kati so eraga nti Mukama waffe ye mubaka ow'endagaano eno. Y'ensonga lwaki ne bwebeera Saala Yokaana 14:6, Yokaana 15:16 tugikola mu linnya erya Yesu Kristo. Bw'osoma Bebulaniya 9:14 paka 17 era nayo enyweza bunywezi ng'eragira ddala endagaano eno esimbiddwawo kubanga oyo eyalagaana. Kubanga bw'osoma 9:17 kantandike ne 16 eraga etya 16 gamba nti kubanga awaba endagaano ey'obusika kigwana okubaawo okufa okwoyo eyagiragaana, kubanga endagaano ey'obusika enywerera
awaba okufa kubanga yali etuukiriza ekyagiraganyisa eyagiraganyisa ng'akyali mulamu. So olabira ddala nti enjawulo weeri. Omulaganyi w'endagaano eno si mulala wabula Mukama waffe Yesu Kristo. Era n'okubonaabona kw'Abakristaayo kwe bayinza okola mu bulamu obw'ensi n'okweganyizibwa kubajjako olwaki? Olw'okuba nti bakuuma erinnya lye Yokaana 15:21 enywereza ddala ensonga ebuki bulungi. Ate era kirina okuba nga kitegeerebwa ddala bulungi nti Mukama waffe Yesu Kristo kitaawe era ye kitaffe. Yokaana 2:17 eggusa ensonga eyo ng'eyogera bw'eti. Eyogera ng'egamba nti Yesu n'amugamba nti agamba Maliya, tonkwatako kubanga sinaba kulinnya mu ggulu eri kitange, naye genda eri baganda bange obabuulire nti ninnya mu ggulu eri kitange era kitammwe, eri Katonda wange era Katonda wammwe. Kati abantu abasinga bafunamu okutabulwa wano. Lwaki Yesu Mukama waffe ayita kitaffe ali mu ggulu okuba nti kitaawe n'agamba nti Katonda affe Katonda we? Kikulu okuba ng'otegeera nti Yesu ng'omwana w'omuntu, taata kitaffe ye Katonda we. Yesu ng'omwana w'omuntu, kitaffe ye Katonda we. Bw'oba otunuulidde Petero 1:2 naye Yesu nga Katonda, omuntu owookubiri mu bwa Katonda. Katonda ye kitaawe. Engeri nnyanja nsobola okuba nga nkola ki? Nga nkikugirayo ddala bulungi okuba nga tobuzaabuzibwa. Ye ng'omuntu ateera omutabaganya wakati w'abantu ne Katonda. Tusobola okugamba ddala nga Bayibuli eri okulaga nti oyo kitaffe ye Katonda we. Naye bwe twogera ku Yesu nga Katonda, ng'omuntu owookubiri mu bwa Katonda, Katonda abeera kitaawe. Kakulu kakutegeera. Ekyokusatu kyenjagala tusembeko amannyo kye kino wammanga kubanga eraze yeebazibwe Katonda ekitumaze okiraba. Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo ekitumaze okiraba. Naye ekyokusatu kiri nti atuwadde omukisa. Kakulu nnyo kakutegeera. Kati awo tumaliriza tutya? Bwe twogera ku mukisa guno oguli okwogerwako, omukisa guno gutuweebwa okuva eri kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo. Naye omukisa guno guweebwa abantu ab'enjawulo, era abantu abo si balala. Abantu abo be balonde ba Katonda. Ffenna tumayinde ddala Yokaana 6:37 Mukama waffe Yesu Kristo yayogera n'agamba nti abo bonna kitange bampadde banajja gye ndi, era sirikola ki? Siribasuulira wabweru. Ssebo ne nnyabo awuliriza, teri muntu yenna asobola kujja eri Mukama waffe Yesu bw'abanga omuntu oyo teyaweebwayo eri Mukama waffe Yesu Kristo kitaawe. So ekitegeeza nti abantu aboogerwako wano nti atuwadde omukisa, waliwo ekika ky'abantu aboogerwako. Abantu abo si balala, be bantu abo abaazaalibwa omulundi ogwaki? Ogwokubiri. Yokaana 3:3, Yokaana 1:13, abo bataazaalibwa kwagala kwa muntu oba musaayi oba omuntu, naye abaazaalibwa Katonda. So wano ensonga y'omukisa guno tegugenda eri buli muntu yenna. Ensonga lwaki amabaluwa tegawandiikibwa eri batakkiriza, gawandiikibwa eri abo abakkiriza. Abo abakkiriza Bayibuli bw'eba eboogerako nga ab'omukisa. Bagenda kuwona obusungu bwa Katonda, tebagenda kubonaabona, tebagenda kubeera mu bunnya emirembe n'emirembe. Naye mu bulamu obwa bulijjo ku nsi kuno, Katonda ayina kyakola. Mu lulimi olutheologia tukiyita common grace, oba ekisa kya Katonda eri abantu bonna. Nti Matayo 5:4 etulaga paka 45 nti Katonda y'omu aganya omusana ne gwaka kwabo abatukuvu n'abo aboonoonyi, n'aganya enkuba n'etonnya ku ttaka lyabo abatukuvu ne ku lyabo aboonoonyi. Ekyo tukiyita ekisa kya Katonda eri abantu bonna.
naye b'Efeso omukisa gweyogerako si gwa bantu bonna. Omukisa w'Efeso gweyogerako gw'abo bokka abali mu Kristo, gw'abo bokka abeenenya ebibi byabwe ne bakkiriza enjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Era omukisa guno gugendera nga gunoonya abantu abo bokka Mukama waffe Yesu Kristo abaamuweebwa okuba nga abafiirira. Y'ensonga lwaki egamba nti awadde baani abo bawadde abalonda abo be banyumirwa omukisa ogwo. Ensonga ey'okuna y'ensonga ekwata ku kigambo kye tuyita mu Kristo Yesu. Atuwadde omukisa gwonna, atuwadde omukisa mu Kristo. Ekigambo mu Kristo kirabikira mu ndagaano empya emirundi nga 3 ng'era kyogera ku nkolagana ey'omuggundu eri wakati wa mukristaayo n'oyo omulokozi. Era birabikira nnyo mu Bakolisaayi 3:3 paka olwokuna, obulamu bwaffe bukwekeddwa mu Kristo mu Katonda. Kakulu kakola ki? Kakutegeera nti Kristo obulamu bwammwe bw'anaalabika nammwe munaalabika mu kitiibwa. Abali mu Kristo obulamu bwe balina si bwabwe, mu kuba nti bali mu Kristo kye balimu kye kibannyonnyola. Obulamu bwe tulina si bwaffe, Bagalatiya 2:2 enyweza ensonga y'emu nti siri mulamu ne Kristo ye mulamu mu nze. So okubeerawo kwabwe babeera olwa Kristo Yesu gwe bali mu ye yabannyonnyola. Era y'ensonga y'emu eraga nti ekyo kifo watali muntu yenna gy'asobola kubeera ng'akola ki? Atujja tukwekeddwa eyo kifo. Kristo kifo kya bwewogomi, kifo lwazi, Kristo kifo kyaffe kya buddukiro. Si buli muntu yenna akiyingira. Abalala bakigambibwako ne bakinyooma ne bakigaya, abalala ne bakisekerera. Naye waliwo abo Katonda be yawa omwana nga n'ensi tennabaawo, bo we bawulira obubaka obwo bagoloka nga bagamba omusumba waffe omulungi yali ogenda mu maaso n'otuyita. So Katonda yateesa otuwa omukisa nga gutuweera mu Kristo nga n'ensi eno tennaba kubeera ng'ekola ki? Ebeerawo. So byawandikibwa bingi binyweza ensonga eyo. So butunulya ensonga ey'okutaano nga nayo nkulu yakubanga efiibwako, y'ensonga ey'ogamba gonna, omukisa gwonna. Ekyandikibwa kiraze nti yeebazibwe Katonda, twakirabye dda, kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, twakirabye dda, eyatuwa buli mukisa gwonna. Kati awe tuli buli mukisa gwonna, nti bwe twogera ku kye tuyita buli mukisa gwonna, kye tutegeeza si kirala, twogera ku kikula eky'omukisa guno. Ekikula eky'omukisa guno, omukisa guno gwa mwoyo. Kuba Bayibuli etugambye eyatuwa buli mukisa gwonna ogw'omwoyo. So ekikula ky'omukisa guno mukisa gwa mwoyo, ekitegeeza nti omukisa guno gwa mwoyo mutukuvu. Kakulu nnyo kakola ki? Kakubeera nga kategeerekeka. Kati abasinga wano we bawabidde ne batandika okukwata omukisa ogw'omwoyo okugufuula omukisa ogukwatibwako oba omukisa ogulabikirako ddala nina kino nina kiri. Agambye omukisa ogw'omwoyo. Kati waneeno wewali okulya n'okomba essuwaani, nti ngangazya ku nsonga eno kyenjaga tutegeere nti gwe nange tugwanidde okusiima engabana y'emirimu mu bwakatonda, nti kitaffe yatuwa omukisa ate era yatulondera mu Kristo. Naye ate omukisa guno ogwogerwako mu Befeso 3 tugufuna okuyita mu mwana, ate omwana y'omu ye yafiirira abantu be. Nga tetukomyawo, omukisa guno gwe gumu gwa mwoyo mutukuvu, gwa mwoyo era mukisa gwa mwoyo, nti ate era omwoyo omutukuvu y'omu yatuukiriza oba yatuyingiza mu kubanga tufuna ekyo kyonna ekyatukolebwa. Ebyokulabirako tomoni boogera ku mukisa ogw'omwoyo mulimu ekisonyiwo eky'ebibi, Petero 2:24, olw'emigo gye wagenda mu maaso n'okuwonyezebwa. Ekyogerwako awo bulwadde bwa mwoyo. Twalina ekibi ekyo Bayibuli etulaga nti okuyita mu ssaddaaka ya Kristo Yesu, emigo egyakubwa Kristo gye gyatuwonya, era ng'ensonga eyo y'okuwonyezebwa si kuwonyezebwa okw'omubiri wabula okuwonyezebwa okw'omwoyo mu kuba nti twasonyibwa
ebibi byaffe newankubadde abasinga Peetero ekisooka 2:24 bagisomesanga ebaagala nga bategeeza nti omukristaayo kasita abeera nga aba alwadde alina kwejjukanya tejja kuba Yesu Kristo gye gyamunya. Si kyo kitegeeza kubanga batume baali balwadde n'abaali abayizi b'abatume nabo baalwala, bo baali tebamanyi ebyo bye bawandiika. So saagala ate muntu yenna agende maaso nakubuzaabuza. Ekirala okutabaganyizibwa nti bw'otunulira Abakorinto 5:14-19 nti twatabaganyizibwa ekyali tekiriiwo olwo okonna kwaffe nga tuli bawabweru, naye kaakano okuyita mu ssaddaaka ya Kristo Yesu ffe abaali abalabe kati twatabaganyizibwa nani? Ne Katonda. Ekirala twayolebwa ne tufuulibwa abaana ba Katonda. Bw'oba otunudde Bagalatiya essula ey'okuna olunya olwokuna paka olw'omukaaga okwo nga kwotadde ne Balumi 8:14-15. Ensonga lwaki Katonda yasiima n'atuwa omwoyo we. Ekirala y'ensonga ey'obulamu obutaggwa Yokaana 17:3 okwo nga kwotadde Yokaana esooka 5:10-12. Tulina obulamu obutaggwaawo. Ekyo si kya buli muntu yenna wabula kyabo bokka abali mu Kristo. Kati twerabidde tulina n'okwogera ku nsonga y'okuba nti kaakano ffe weema ya Katonda ku nsi, nti omwoyo wa Katonda atula mu ffe. Ekirala tuweereddwa omukisa okugenda ku Namulondo ey'ekisa Bebulaniya 4:16 nga tetwerabidde n'okutukuzibwa okwa Bebulaniya 10:10, Bebulaniya 10:14. So bingi nnyo betusobola okwogera ku nsonga eyo, era kikulu nnyo tega nti omukisa gwa Katonda bwe tugoogerako, Katonda atuwa omukisa mu bulamu buno obw'ekiseera obuseera ate era ne mu biro ebijja eby'olubeerera. Ensonga lwaki ffenna tujjukira bulungi nti bw'oba otunuulidde essaala Mukama waffe Yesu Kristo abayigizwa okukola essaala, ekimu ku ebyo ebiri omwo kugamba nti otuwe emmere yaffe ey'olwaleero. Kitegeeza nti Katonda atuukiriza era asinsikana ebyetaago byaffe ebya buli lunaku. Gwe naagamba nti oli mukkiriza, Mukama afaayo kakasa nti akugabirira nobeera nga ofuna ebyo by'olina okuba nga okwesa okuyita mu lunaku. Wabula nate nakyo kikulu nnyo kyakunywezebwa nti emiganyulo gyonna egy'omulimu Kristo Yesu gwe yatukolera tetugenda kuba nga tugirabako gyonna mu bulamu buno paka ku lunaku luli olw'okuzuukira. Kati kino kyakutegeeza nti Befeso ekyesongerako ddala kigenda kubeera nga kiviirayo ddala nnyo ku lunaku luli gwe nange mwe tunaabeera nga tumaze okufuna okuzuukira okwokubiri nga kumaze okubeerawo. Bayibuli esonga ku bintu nga bino amanga bw'osoma ku bikkulirwa 21 olwokuna ogamba nti naye alisangula buli zziga mu maaso gaabwe, era okufa tekulibaawo nate, so tewaabengawo nate nnaku newankubadde okukaaba newankubadde okulumwa, ebyolubereberye nga biweddewo. Kati wuliriza ekyo. Kati ebyolubereberye bye tulimu kaakati birimu amaziga, birimu okufa, birimu okukaaba, birimu okulumwa. Wadde waliwo bangi abagenda mu maaso n'okulimba abakristaayo abateefiirayo soma Bayibuli nga babalaga nti obeera mu Kristo ebyo biba biwedde, nti olina kubeera ng'olangirira bulangizi okuva ku akawunti yo ey'omuggulu n'ogamba kino njagala kirabisibwe, ndabisa emmotoka, ndabisa amaka, ndabisa kino, ndabisa kiri. Era nga bw'oba tolina bintu bikwatibwako bamaliza nga bagamba nti tolina kukkiriza oba tonnaba kubanga otegeezebwa bulungi, tonneezuula gwani. Naye ng'ekiro ekyannamaddala nti okwezuula kwange nzaani kunnyamba okubeera kusinza nga bwe tugenze maaso n'okulaba nga mbeera mu mativu n'ekyo Katonda kyampadde nti ebiri mu nsi muno si bye birina okunnyonnyonnyola, naye ye kyayogera ku bulamu bwange, nentunuulira obulamu bwe, nentunuulira obw'abatume, nentunuulira n'obw'abakristaayo abaali mu kyasa ekisookera ddala bwali butya, n'abakristaayo ababaddewo ebbanga lyonna mu byafaayo eby'ekkanisa baali batya. So sigenda na muyaga, sigenda na kino oba kiri, naye mmatizibwa nga ntunula mu ndabirwamu y'ekigambo kya Katonda ne neezuulira ddala nti natambula bwe nti kwa Mukama waffe yatambula bw'ati, abatume baali bwe bati, n'abakristaayo abaali mu kyasa ekyasooka batambula bwe bati. Kakulu kakutegeera nti bwe tutunuulira ekitundu kyaffe eky'omukaaga kye kitundu ekyogera mu bifo biri eby'omu ggulu
ebifo biri eby'omuggulu mu bifo eby'omuggulu. Bwe twogera ku ekyo kitegeeza wa wennyini wetusanga bino ebyogeddwako. Ekisooka tutegedde ekikula bya mwoyo, omukisa guno gwa mwoyo. Bwe twogera ku mu bifo eby'omuggulu, muzungu tukozesa character nti omukisa guno gulina ekifo kyagwo. Ebisaanyizo byonna ebinnyonnyola kino waliwo gye biva mu bifo biri ebyaki eby'omuggulu. Era bwe twogera ku bifo by'omuggulu tutegereza ddala ekifo Katonda w'alina obufuzi obwenkomeredde mu buli kintu kyonna, eyo wennyini we wava muki omukisa, kubanga ensi n'okujja kwo byonna bya Mukama. Naye kinsonga lwaki tussa abantu gamba nti okwagala kwa Katonda kukolebwe ku nsi nga bwe kukolebwa mu ggulu. So ekyo kikulu kyakubanga kitegeeka. Era bwe twogera mu bifo by'omuggulu, essira lino Befeso erinywereza ddala, era ekigambo ekiyitibwa mu bifo by'omuggulu kirabika emirundi ng'etaano. Mu Befeso 3, Befeso 2, Befeso 2:6, Befeso 3:10, okwo nga kwotadde ne Befeso 6:12. Era kikulu nnyo wano gwe nawuliza okufaayo kutegeera nti bwe twogera ku mukisa ogw'endagaano enkadde, gwali mukisa ogukwatibwako mu ngeri y'ensolo nga ente, endiga, nga kwotadde embuzi, otaddeko ffeeza ne zaabu, ebintu byonna ebikwatikako era ebisobola okuba nga birabibwa. Naye endagaano empya bwe twogera ku omukisa gw'endagaano empya musukulumu, kuba nti omukisa guno guyita okusukkuluma omuntu wasobola okuba nga akola ki, ng'alaba. Kankuwa ekyokulabirako bw'oba osomye Bakolisaayi enyweza ensonga eyo ng'eraga mu ssuula eyokusatu olusooka ti kale obanga mwazuukirira wamu ne Kristo munoonyenga ebiri waggulu, Kristo gy'ali ng'atudde ku mukono gwa ddyo ogwa Katonda. Eyo we wali ebintu byonna bituli okola ki okwogerako. Kyova olaba nti n'oba otunuulidde buweereza bwa Mukama waffe Yesu Kristo, Mukama waffe Yesu Kristo teyayita abantu nga bagamba nti mujje mufune amataka, mujje mufune amayumba, mujje mufune kino mufune kiri. Yayita abantu nga balagira kufa. Je muffe, ffe wamu nange, kwate omusalaba gyammwe mungoberere, kwate omusalaba mungoberere. Pawulo bw'otunula okuwandiika kwe teyabuulira njiri ya bintu bikwatibwako. Jangu eri Yesu anakuwa kino, jangu eri Yesu anakuwa kiri, ajja nakuwa kino ne kiri. Ebyo abantu abasinga bye banoonya, bano baabulya abantu kufa, kutegeera buzito obw'ekibi kyabwe mu maaso ga Katonda omutuukirivu ate omutukuvu agenda okulamula abo bonna abalamu n'abafu. Era enjiri yaabwe teyasiimibwa bangi, wabula ate kikulu nnyo okuba nga tutegeera nti obutuuti bungi bujjudde ebyo ebikwatikako. Abantu babazimbidde ku bintu ebikwatikako naye nga tebalina nkolagana na mulokozi yennyini. Bamunoonyako ebyo byagaba, naye bo nga bo tebalina nkolagana naye mwene. Obwo teba bufumbo bulungi ne bubeera nga bwa mwami, ng'omwami mwagalako ssente, oba omukyalo mwagalako ssente, oba ekintu ekirala kyonna. So awo suwe tulina okubeera abakristaayo abannamaddala. Newankubadde tugwanda okitegeera nti okubeera n'endowooza ennungi ku nsi kikulu nnyo, kubanga tetugwande kubanga tunyooma ensi eno mwe tuli, kubanga mwene ensi mwe twazaalibwa ate era nsi ya Katonda. Wabula ate tulina okujjukira nti newankubadde eno nsi ya Katonda, ensi eno yagwa. Ensonga lwaki abatusooka okutambulira waneeno nga Mukama waffe bwe batwe boogera. Mukama waffe yogera mu Yokaana 15:19 nti singa mubadde bansi ensi yandibaagadde, naye mmwe nabalonda ne mbajja mu nsi. Ensonga lwaki ensi tekola ki, tebaagala. Bwetyo bwenyweza. Bw'osoma Bafilipi 3:2 ate yo eraga nti obutuuze bwaffe tebuli ku nsi kuno wabula buli mu ggulu. Kiki lwaki tebuli ku nsi kuno? Okuba nti eno newankubadde ensi ya Katonda, ensi eno yagwa, era byonna ebiro bigenda kuleetebwa ku ki, bijja kuba nga bikomezebwa. Ensonga lwaki era Yokaana ekisooka 2:15-17 etujjukiza nti tetwagalanga nsi n'ebyo birimu. Abo bonna abaagala ebyo eby'emu nsi, okwagala kwa Kitaffe tekuli mu bo, kubanga byonna ebiri mu nsi kwe kwegomba okw'amaaso, kwe kwegomba okw'omubiri, omwateera n'amalala ag'okuba n'ebintu ebiki ebingi. Kyokka Bayibuli beeyita amalala ag'okuba n'ebintu ebingi, ate ababuulizi abasinga ebyo bye babuulirira ddala babuulizi b'amalala ag'okuba n'ebintu.
omulokole olina okuba ne kino olina okuba ne kiri ogamba otya nti nzikiriza mukama waffe Yesu Kristo nga tolina kino tolina kiri eri. So ne babeera nga obukristaayo bw'omuntu bo babupimira ku bintu ebikwatikako by'alina. Eyo si ebayibuli kubanga n'abatume bati babiina. Bw'osoma Abakolinso 2:17 Pawulo alagira ddala paka 18 nti okubonaabona kwaffe kwa kiseera buseera wabula ebitulindidde ekitiibwa ekisukkuluma ebyo byonna bye tulaba kuba byonna ebirabwako bya kiseera buseera wabula ebitalabwako bya mirembe na mirembe. Ensonga lwaki atubuulira mu Baluumi 12:2 n'agamba nti tetukkiriza kubanga tukyusibwa n'emirembe gino wabula tukyusibwe nga tuzabujja amagezi gaffe okutegeera ddala ekyo ekirungi ate era ekikkirizibwa mu maaso ga Mukama Katonda waffe. Era njagala okumaliriza nga ngamba nti engeri gy'olina okukozesaamu bino wammanga si ndala. Ogwanidde okujjukira Bakolisaayo 2:1 paka 8. Bayibuli enywereza ddala ng'etulaga. Pawulo awandiika ng'agamba nti njagala mmwe mumanyi kulafubana kwange kwenna eri mmwe nammwe abali mu Lodokiya era eri mmwe mwenna abatandabangako maaso ku maaso nti emitima gyabwe gyoke gizibwemu amaanyi wamu mu kwagala n'okutuuka mu bugagga bonna obukakasibwa okw'okutegeera okumanya okw'ekyama kya Katonda nga ye Kristo Yesu. Olwokusatu mwoyo mwe mukwekeddwa eby'obugagga byonna eby'amagezi n'okumanya. Era ngamba kino nga saagala muntu yenna abawabye n'ebigambo nti newankubadde siriiwo mu mubiri wabula ndi wamu nammwe mu mwoyo. Era nsanyuka okulaba enneeyisa yammwe ennungi n'okunywera kwammwe mu kukkiriza mu Kristo Yesu. Nga bwe mwafuna Kristo Yesu Mukama mutambulire mu ye nga musimbiddwa era nga muzimbiddwa mu ye nga munyezeddwa mu kukkiriza nga bwe mwasomesebwa nga mweyongera mu kwebaza. Mulabe nti tewabaawo muntu yenna abateeka mu busibe. Olw'omunaana agamba nti mwekuume tewabeerangawo muntu abanyaga mu buli filosofo n'ebyobulimba n'ebitaliimu okugobereranga ebyayigirizibwa abantu okugoberera ebyoluberebere ebyensi okutali kugoberera Kristo. So awo sijja kuba nga nsuukawo naye ensonga egenze maaso n'okunywezebwa. Ensonga eyo yakweyongera ddala mu kubeera nga tweyongera mu kwebaza kubanga tewali kyaki tusobola kuwa Katonda wabula okumusinza n'akamwa kaffe kuyimusa emikono gyaffe obulamu bwaffe obuwaayo gy'ali kubanga y'ensonga ey'obulamu bwaffe. Tumanyi obulamu obw'ensi buno ekyaddala abantu bazaalibwa era bonna balina ennaku ez'enjawulo ezaabaweebwa era abasinga bakimanyi n'abatali balokole muno tuyita mu buyisi naye okuyita mu buyisi nga tulagawa. Twebaza Katonda oyo yateesa obulokozi era alokola abantu bulijjo nawe naate alokokanga kugamba mukwano ebiseera biweddeyo okyakola ki? Kyuka leka amakubo g'amakadde weeyune Kristo n'enjiri ye ofuulibwe ekitonde ekijja mukaabirire anaaba n'okusaasira gy'oli. So sisobola kusukako wano obulogamo ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.